wabadde Akasattiro ku paaka ya Kisenyi bus terminal mu Kisenyi ebyokwenda ebasanze ekyefaananyiriza okuba bbomu mugugu gw'omusaabaze. Bano batemeza ku poliisi etegulula bbomu naye etuusemu wangu ne batandika okwekebejja omugugu gw'omusaabaze nga bano basanzeemu n'ebyambalo by'amagye ekibadde okulowooza nti nannyini gw'omunnamagye. Mbadde njogeddeko naye n'atulaga olupapula luwandiisira luliko sitampu y'amagye nga bamuyita private namasiko. Okusinziira ku bakola ku byokwerinda mu paaka gwe basanze n'ekigambo okuba bbomu abategeeza nti Roger tuna omugisha kyokka badde bakyamubuuza ebimukwatako n'abatolokako n'adduka. Naye engeri gye tukontakitizeemu bakama baffe aba poliisi tugambye tugende tumwekebejje bulungi mu b'amateeka batusingako asazeewo okuleka ensawo ye n'ebbomu eno n'adduka. Poliisi ekutte babadde nabo ne batwalibwa ku poliisi ya Kampala Mukadde nga bano bannyonnyodde nti munnaabwe musirikale. Kuba nyina batambula nabo bajja kutwongera kutukakasa nakutegeera ekituufu kyekirwa kubanga ab'obuyinza bonna bamaze kutukawo. Ebyo nga biri bityo poliisi y'okunguudo erabudde abagwa b'ebidduka okubeera abeegendereza n'okwewala okuvuga nga batamidde mu biseera by'ennaku enkulu okwewala obubenje. Olwogenda okunywa genda mu bbaala obeera ne driver wo nga ali standby motoka olumala okunywa ng'okooye otula butuuzi n'akuvuga n'akutuusa ewaka naye bw'onywa olumala okunywa n'osuubira ate erunyini gwe munnyini ate ogenda okuddamu okuvuga then oyinza obutatuuka waka ojja kumenkeza ng'osuze naffe. Bino adumira poliisi ebidduka ku CPS Julius Luyima yabyogedde oluvannyuma lw'okukola ekikwekweto ku bavuga batamidde n'abatalina bisanyizo mu kiro ekikeesiza olwaleero. Mu kikwekweto kino bangi bakwatiddwa ng'obedda bakwata bwe bawa akuuma akapima obungi bw'omwenge omuntu gw'abanywedde nga bano batwaliddwa ku poliisi ya CPS olw'emmotoka zaabwe n'esikibwa ne kasiringi. Luyima ategeeza nti abakwate bonna bakutwalibwa mu kkooti ng'ennaku enkulu ziwedde. Era tusobola okuba nga tujja batwala mu kkooti kkooti zivuddemu okunyula kwa Uganda lwa Christmas. Mathias Sebwato Kavubo ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.